Madam Miria Matembe atabuse anonya Matembe Mpuuga nsamba wonna wamusanga amukubemu kumpi amulanga kinno kuswaza mwana wattu Kyagulanyi Center mu Robert Bobi Wine n'ekibiina ekito ekya National Unity Platform ekikutte omumuli gw'okutereza eggwanga Uganda. Agamba nti bannabyabufuzi mmwe muswaziza omwana mumuyiye yalowooza yabeesiga nalowooza amugenda kumuyambako mu mutembeete muggyeko General Museveni tufune gavumenti efaayo eri bannansi gavumenti ediwa ekitiibwa ensimbi z'omuwi w'omusolo gavumenti ekolera abantu be basaanidde okufuna amalwaliro nga gatereevu bulungi galimu eddagala balwadde bajjanjabwa amasomero nga bandi bakyasomera wansi wa miti na mbisegguusi ng'enguudo temuli wadde ekinnya n'ekimu tinaye kati e Kampala tuyita mu binnya amasomero abaana batuula wansi n'Empuuga tamulaba wano ng'alambula abaana basomera wansi w'emiti abasomera mu masomero agakutte mu mbinabina abasomera mu masomero agatali mu nzigi agatali mu agali awo mbyangaala tumulaba ng'alambula amalwaliro agali mu state embi mu mbeera embi nga tewali ddagala nga tebalina bikozesebwa abasawo nga babanja omusaala twala Matembe Mpuuga nga yayintu abikavalinga naye nga ye munda mu ye akimanyi nti yali adde ebitaano ali enguzi atabuse nno mama Miria Matembe n'agamba bave ku mwana wattu Kyagulanyi mumuveeko bisajja mmwe ebirina empisa embi ebitemu ebitafaayo ku bannayuganda tuli mu struggle kwewonya babbi kwewonya abayeekera alina mu mukola mpisa ze zimu mizeje egimu ng'egy'ababbi ani abatuma muli omwana wattu omugongo nti ye abadde akimanyi Kyagulanyi yamugambako nti omusajja oyo simwesiga ndaba ebikolwa bye byakola tebikolagana na byaffe bwe tumugamba kinaakola ki bwe tumugamba kiri akola kino Miria n'amuwooyawooya n'amugamba nedda kakkana asooka omukwata mpolampola nti naye yaswadde naye mu mutima mu maaso ga Kyagulanyi awulira ekiswalo kinene okuba nti omuntu gw'abadde awolereza ate yali adde ensimbi z'abannayuganda agambye amunoonya kumuyisaamu mpimu bandagaza lwaki simubawa kambawe maama Miria Matembe ensonga zewamaazi etuusize. Come to this Mpuuga. Me, I don't know Ugandans. I think like this young man who said Kyagulanyi should not say anything. Mpuuga, let me tell you, Mpuuga, I was respecting Mpuuga. These people of Nup were suspecting, saying this Mpuuga is going behind our backs, is doing something, relating, is connecting with the government. And you know, I talked to these young people. I was telling them, no, you people, you need to mature. Opposition does not mean fighting in your country. Opposition leaders can work with the government for the sake of Uganda. If there is a conflict, they can talk together. The leader of opposition can talk to the government and they see how they sort it out. I was urging and trying to counsel them. They said, but for you, Miria, you know, you trust too much. I said, but this man is doing a good job. Now, when they removed him, when they asked me, I even talked, I said, well, he was doing well. Now that they've removed him, I would ask him to nurture and help his successor to make sure that their party moves forward. Now down the road, Mpuuga getting 500 millions as a kasimo a reward. I want to ask, this was a leader of opposition who has been opposing government for the 2 years. Is it 2 years? 2.5 years. Now, me, Miria Matembe, I opposed the removal of term limit. Opposed it once even, not many times. I opposed it once. They threw me out into the garbage. Let me tell you, they never even made a cup of tea to say, Honorable, goodbye, you have done some work of integrity. No, for me, no nothing, no pension, no, what do you call it? Gratuity. Gratuity, no nothing, not even a cup of tea, because I opposed the term limit. But Mpuuga was in opposition. Would you have taken it? Linda Ko, opposing everything for 2 years and plus, and when he leaves the opposition seat, the reward of
500,000. What does this mean? I want to ask, did Winnie Chisa get a reward? Did Latigo get a reward? This is pure corruption. This is pure buying. And I was so disappointed when I hear some people in Masaka saying, our man, you know what kind of, instead of saying no, Mpuuga, this is corruption, and they have destroyed the party now. You've seen the benefits that have been given to former presidents, if we have any, vice presidents when they leave office, the prime minister. There is a whole law on judicial officers, the chief justice, deputy chief justice, and justice of the high court, and on the courts of judicature. There are benefits that come to them, and the question was, why not consider also the leader of opposition on this lineup of people who have... Me too. You were Chelsea. You see, one of the commentators there said, some of us feel like running into exile. I had just discussed with this Nganda. I told him, you know, I'm really thinking of I should leave this country. Why? Because I'm traumatized emotionally. I want to die. Because when I see people, instead of saying, please, corruption is too much, let me tell you, I had a statement on radio that the government office employees are not going to get their salaries in time because government has no money. Government is broke. I had just had it. And then you tell me the reward to Mpuuga, and Mpuuga is supposed to be in opposition, and when you're opposition, you are checking government, you are checking corruption, you don't want it, and you go on a committee and you say pass conflict of interest. How can one, no integrity? Let me tell you, these leaders in Uganda, it is not parties, it is not these parties, it is the leaders who want to stay in power, who are greedy for money, who are greedy to stay in power, those from all leaders out there. Because I'm saying all leaders out there, because even in NRM, whatever, who, if they say they are not stealing or what, why don't they talk? Okay. What they do, they are all hopeless. They have destroyed our nation, and our nation is in the hands of God now. Okay. Miria Matembe muwulidde ensonga ze engeri gy'azoogedde eza mukulu Mathias Mpuuga Nsamba okubanga yaddidde akasiimo n'akafuna ate ng'awakanya gavumenti gy'awakanya ate emusiima kuki n'akuwa ekyokulabirako ekikye nti yalwanyisa okuggyako term limits baamugoba ne kakati ye yaguza olujja obwavu bumuluma tebamuwangayo wadde akasiimo n'akamu wadde akopo ka caayi nti katolo Mathias Mpuuga Nsamba owa opposition ateekeddwa okucekinga gavumenti bamuwa akasiimo ka bukozi bwaki nga ye omukyala Miria Matembe yali wa NRM nga minisita wa NRM ne bamugoba ne bamugamba genda lwakuba yawakanya okugjawo ekkomo ku bisanja tebamuwa wadde akantu naye ate Mathias Mpuuga Nsamba alina Kyagulanyi abawakanya abaagala okuggyako General Museveni ku ntebe ate bamuwa ensimbi nti otya ensimbi omuntu ataakuwakanya omuntu ayagala okujja mu ntebe ate ng'omusasula ensimbi nti webala olwanya bulungi okunzija mu ntebe kitegeeza waliwo awo oluko olunene nnyo Kyagulanyi lwe yabuuse ayeebaza Kyagulanyi omwana gwe bale okulengerera wala nti Mpuuga eyo nkulunguzi ne booneewoomereza ne boonoogula bakadde banno bakuwane nti bannaye singuzi kasiimo kati baabijje ku byenguzi batandise kuvuma tugamba muntu oli mubbi wabbye ssente z'omuwi w'omusolo abanupu bavuma nnyo kati nze bansobera abantu b'e Buganda wano bazze mu kukwataganya omubbi n'omuvumi omuntu bw'ajja n'amenya ennyumba yo nabba ebyobugagga byo najja nabba emmwanyizo nabba amatooke go n'oli n'akusanga mu kkubo n'akuvuma nti oli mwasamu kyebavudde bakubba kakati gwolwo n'olumwa nnyo n'akuvumya obwasamu n'otaluma oli yabbye emmere yo
ng'atona akugamba kituufu nti lwaki tewafuba kulaba nti ababbi tebayingira mu nnyumba yo, ababbi tebayingira mu lusuku lwo. Tunoonye omubbi oli, bali mu kuvuma mubbi, omubbi oyo, omubbi wuuyo bamukubira endulu bamuvuma bamugoba, omubbi wuuyo. Ng'ogamba ati kumuvuma nnyo omubbi nammwe, lwaki muvuma omubbi, mumuleke. Twatuukawo ddi wano e Buganda, twatuuka ddi wano ky'okuwagira ababbi. Kyesimanyi twakuba n'abali Mengo bonna babbi, beeyambisibwa mu kubba ebyobugagga bya Kabaka n'ebyobugagga bya Buganda babimazeewo ne beegaggawaza ng'abantu. Kati balaba mubbi munnaabwe bamubaawuddeko, situgenda kukkiriza bubbi. Tabanga ne Mengo waliyo ababbi nammwe tujja. Tetugenda kukkiriza mubbi, buli mubbi waali tujja kumugambako, tujja kumwasanguza, tujja kumuvumirira, tujja kumugoba we tuli. Tetwesembereza babbi. Okujja ng'okoze eky'obusajja bukulu ne weetonda, nozaayo ensimbi ze wabbye, noyogera ekyala kizikubbisizza, tujja kuddiramu obeere naffe naye tukubuulire tukurehabilitating odde mu mbeera gye tulina okubeeramu ffe abalwanyisa Museveni. Mmwe bebawozibozi be mubaddemu basajja bakulu mmwe, Matembe Mpuuga Asana, mukulu Ibrahim Ssemuju, mukulu Medad Seggona ne bannammwe kagulupu kammwe ke mulina abaferefere bammwe mutambula nabo. Mumbadde muli mukulya nsimbi ku gavumenti ya Museveni. Ngamudde no mutulimba fe tulwanyisa Museveni ajja agende. Naye ng'ate muli naye mbuliri muli mugabana musimbi. Bane tugenda kukkiriza bintu olwa bubbi. Tuyanza ne mama Miria Matembe kubanga alina engeri gy'angambye gyayogedde ebigambo bino nga ne Ssemuju waali. Ssemuju naye adde yeebuzaabuza si bubbi kasiimo anti abantu baavu nnyo. Naye omukazi amugambye buno bubbi temuddamu kubyogerawo wano bino bubbi. Ssemuju atandika okuseka amagye mu lukufu. Tujja kubabuulira nno bwino. Kanoza ne Miria Matembe muvumi, naye muyaga, naye mubbi, naye muyaaye, naye foot soldier. Bino bunaddanga mu bino mukwagala okwebuzaabuza nga muyisaawo ababbi, guno omulembe gwa Kyagulanyi tegugenda kutuloleetinga ababbi, tetwagala ababbi, tetwetaaga ababbi, tetujja kuwagira ababbi mulimba. Mbaagala nnyo mwenna abaliko, mwebale kubaako. Tujja kuba tuddamu Katonda baana bakkiriza. Abankuumire Guludde ne Namugereka bataayi mweraba.